Babuuzizzaako mwenna mikwano gyange amanya Dr. Bulamu nga bulijjo omusawo w'amakaago. Leero tugenda kuyiga ku kawuka ka coronavirus era akatadde ensi yonna ku bunkenke. Ng'akawuka kano kagwa mu kika ky'obuwuka bwe bumu obuleeta endwadde eri eya SARS. Ndowooza mujjukira ebiro bye twafuniramu obulwadde obwo obwa SARS. Obulwadde buno tubufunira mu mpewo era ng'omuntu bw'akolola oba n'anyiza eminyiro egyo kasita aba nga tanyizizza mu katambaala oba mu kagoye konna, empewo efuuwa eminyiro egyo naawe n'ogisika, oba bw'aba alina we yaginyizizza oba we yakololedde n'okwatawo n'opiikinga akawuka ako, naawe n'osobola okukafuna. Kisobola okutwalira olunaku lumu okutuuka ku nnaku 14 okusobola okufuna obubonero obwa endwadde eno ereetebwa akawuka ka coronavirus. Obumu ku bubonero bw'endwadde eno kwe kukolola, omusujja, okuddukana, obukoowu, okuziira, mpozzi olumu osobola n'okukolola omusaayi. Era nga bw'oba olabye obubonero obwo oba olina okuddukirawo mangu mu ddwaliro oba n'okubira ab'ebyobulamu bekikwatako ne basobola okwetegereza embeera eyo nga bw'eri. Obulwadde buno tebulina ddagala liryawo likakasiddwa, wabula bw'oba bufunye tukuwa amagezi okunywa amazzi amangi, okuwummula, mpozzi n'okufunayo ku ddagala lya ssennyiga olw'ekifuba n'omirako, naye nga tetulina nnyo obukakafu nti lirina okuwonya. Engeri gye kali akawuka nti ka virus munaye tebuba na ddagala. Endya ennungi, vitamins, ebyo byonna osobola okubikozesa okusobola okuwa omubiri gwa amaanyi okulwanyisa akalwadde kano. So ekitegeeza nti abantu abalina emibiri eminafu n'abalina endwadde nga akawuka ka siriimu ate bo bakosebwa nnyo okusinga bannaabwe. Obulwadde buno tubwewala tutya? Weewale okukwata mu ngalo, weewale okukwata ku bantu abalwadde obulwadde buno, ne bw'oba nga ggwe omujjanjaba yambala masiki ku mumwa, engoye ze n'ebintu bye ebirala byonna bikwateko nga olina gloves. Oba tolina gloves tobikwatako, ate bw'omaliriza naaba bulungi obutukule ne sabbuuni. Then ekirala, abantu ffenna tulina okunaaba mu ngalo emirundi gyonna gy'oba owulira nti olabika toli muyonjo mu ngalo zo, ng'ovudde mu ttooyi, ng'ogenda okulya, ng'ova okuyoola obubi bw'abaana, ng'ova wonna gy'ova okukwata. Naaba okumala seconds waakiri 2 ng'okyali awo okyanaaba ne sabbuuni n'amazzi agatambula oba ga ttaapu, oba ng'olina omuntu akufukirira onaabire ddala otukule. Bw'oba oli mu bifo ebirimu abantu abangi, yambala masiki. Ogenda mu katale genda ne masiki. Ogenda mu takisi yambala masiki. Bw'oba weetebereza okubeera n'obulwadde buno, nkwegayiridde beera ewaka, totambula nnyo, togenda ku ssomero, togenda ku mulimu, togenda mu katale, tolinnya takisi, tokozesa public means zonna, togenda mu public places, osobole okutaasa abantu abalala baleme kufuna bulwadde obwo. Okuleka ng'ogenda mu ddwaliro, awo osobola okugenda. Beera ewaka owummule, otegeeze abasawo bekikwatako. Bw'olaba ng'ofunye ssennyiga kati nga mu biseera bino, sooka weekengere okuleka ng'omaze okukakasa nti ye ssennyiga owa bulijjo. N'olwekyo kola ebyo ebintu wammanga, bw'oba owonyeza funa akatambaala, temwebuuza nga mukwata mu ngalo, mwekubire bwekubizika. Hayi, kajjambo, bwe bityo. Kakati ebintu ebimu ebivaamu singa akalwadde kano kaba kanyiinyiitidde ne kasinga omubiri gw'amaanyi, osobola okufuna endwadde eya pneumonia nga y'amaanyi nnyo, n'olemererwa oluusi okussa, amawuggwe ne gasirika. Ebiddako saagala kubikugamba. Naye nga mwebale kulaba, mwebale kubeera nga mungoberera, teweerabira okusubscribinga, tubeere balamu ate twekuume. Mwebale nnyo. Dr. Bulamu, omusawo w'amakaago.